Mohamed Kachika nayogedde ku nsonga eya engeri gye tulina okukozesangamu ssente eziva mu bizineesi zaffe oba mu mirimu gyaffe, nga nsinga concentratinga nnyo ku ngeri y'okwawulangamu nti bw'okola bizinesi oba omulimu gwo, ssente zino bw'ozifuna omanyi otya nti zino ssente za bizinesi zikyali za bizinesi oba zino ssente zange ndiwadde mbozikozesa ku bintu bye njagala. Ensonga eyabaddewo yabadde yakwongera kutangazaamu olw'ensobi gye ntera okusinga okwerabako n'abantu abalala nti abantu abasinga buli lwe tufuna ssente nga ziva mu bizinesi tuziyita magoba. Tigano magoba gange ndiwadde mbogakozesanga bwe njagala. Ekituufu kiri nti tutandika bizinesi zino tusobole okweyimirizaawo. Satene bwe ntandika akaduuka kange oba bwe nnunda ente zange oba bwe ngenda ne importing ebintu byange, bwe mambireese n'entunda, okwo kwe nnina okujja ssente ze ŋŋenda okuweereramu abaana bange, okugula emmere awaka wange, okuzimbako ennyumba. Ekyo si kikyamu. But point yange eri nti olinanga okwawulamu ti ssente zino ze nzigyeko okusasula school fees z'abaana, ssente zange oba ssente za bizinesi, ssente zino nzigye mu bizinesi. Ekintu ekyokuddira n'ojja ssente gwe nga nannyini bizinesi oba nannyini mulimu n'ojjamuuko ku ssente n'ozikozesa ku bibyo kikkirizibwa ne mweno mu bitabo, kiyitibwa drawings. Okujja ssente mu bizinesi yo n'ogikozesa ku bintu ebibyo nga si magoba kikkirizibwa era kiyitibwa drawings. Nze kyengezaako okuwabula nti abantu tutegeerenga nti zino ssente ze nzigye mu bizinesi nzigyeyo magoba gange agatakosa bizinesi yange, oba nzigyeyo drawings, nzigye ssente mu bizinesi, zino ssente za bizinesi naye nzigyemu ngende njabye olumbe lwa jjajjange oba nzizeeyo abaana bange ku ssomero. Ekintu kino kikulu. Nayogedde ku bannange ba mitendera mingi nnyo abalina omuntu n'atunda oba n'akola ssente ze n'agula akamotoka aka Uber, oba omuntu n'atunda ekibanja kya kitaawe n'agula forward, oba n'agula taxi, oba n'osuubula ebintu n'otumya ebintu. Enjawulo gye nabadde mbakubirizaamu eri nti bw'oba watunze ekibanja n'ogula forward buli lwekuleeteranga emitwalo 7 buli wiiki oba 9, toyimirira mu banno n'obagamba nti abaaye mulabye forward zikola ssente, olaba amagoba agange. Ezo ssente zeekuleetedde wiiki eyo si magoba, kuba wasooka kumala kutunda kintu kya milioni 9. My point eri nti osookanga kulaba mmotoka eno ng'ekoze emilioni 9 zino ne ziwera n'olwoka otandika okumanya nti gano magoba. Naye nga sitegeeza nti bw'oba okoze wiiki nnamba neggwako teweegulira mmere omale okulinda paka lwenaaleeta amagoba. Nze Mohamed Kachika kati nina bannange bangi nnyo bali bakolera wabweru abali ku kyeyo. Abamu little do they know nti nze capital wange namukola ku kyeyo. Naye bambi abantu tebalina bugumiikiriza na network goberera mabega eyo yonna nabyogera ddi emyaka 14 emabega. Nze nabagamba nti ssente ze nafa nazo ku kyeyo saaziryako hatta nga mazo zinvestinga olw'eggulo taxi bwe yaleeta ssente kwe nagula omugaati. I was 34 years old. Principles zange tezifa, zeeyongera bweyongezi kuggumira. Nti ssente zange ze nakolera ku kyeyo myaka 14 saasooka kuziteeka mu bintu bya consumable wabula okusooka okuzinvestinga mu investment erimu enajja ekyokulya. Nategeeza abantu era emabega keyo myaka nga 10 ndi nze saasooka kuzimba. Nze nainvestinga mu taxi, nalina taxi 27 ndowooza zaali 14 nga sinnaba kugula ploti. Oploti nali njiguze naye nga sinnaba kugizimbamu.
is the same principle gye mbabuulira. Kubanga buli bbanga lwe natunuuliranga okuzimba nga ndaba ntoola ku ssente za bizinesi ya takisi zange. Era paka namala kulaba nti ssente za takisi ze zino, ssente kakiika ze nkoze mu bizinesi ze zino, ne ntandika okuzimba amaka gange Muyenga. Naye gwe si ky'olina okukola. Gwe kola ky'owulira ekikujyamu. Kati ennaku zino ndi mu nte. Nze okutuuka okugamba nti kati kanfulireeyoko ku ssanyu. Nze nagula ente nga zirina amawako emyaka 2.5 emabega. Ente ezisinga ku zonna zizadde nnyana oba ente endala zinne zaazo 2. Kati ezisinga ziri mawaka ag'okusatu. Ente ze nazigula ezisinga zirina amawako naye nga lwe luzaala lwazo olusooka. Kati ente gye wagula miliyoni 4 n'ekuzaalira okusooka ennyana y'ente enkazi n'ezaako akalume. Ennyana yiino naye ewase. Akalume kaako wakatunda $1,400,000. Emirundi egy'ebiri gyonna gyezadde obadde ng'ogikama. Buli sesoni y'ogikama n'ogikamamu emitwalo nga 9 egy'amata nga n'akayana kaako kwe kali. Akalume n'otuuka n'okatunda. Ekiseera kiba tekituuse okugamba nti ya Ahi Muhammad, ennyana eno yatandise okuwa akasimago baago. Gwe bw'opimamu ssente ze wagula ente eyo n'amata g'ogikamyemu n'akalume kali ke baazaala n'okatunda, towezezza $4,000,000 ze wagigula. Ekiba kitegeeza ente eno bw'eba ekyaliwo ennyana gaba magobaago. Kyekyo kye mbabuulira era kye mbayigiriza. Simple accounting. Ono omusajja is an economics professor. Naye agezaako ebintu bino bisimplifyinga mu mbeera yaffe eya bulijjo. Nga si ya kitabo, tayimiridde ku gundi n'abitandika bibawandiikira ku lubaawo. Tubale buli bizinesi yonna tugibale bw'oba osobola. Kati bwe ntuuka n'embeera nga ente zinzaalidde, awo entuuka ekiseera ne ŋŋamba nti ntandise kati okukwata ku magoba g'ente. Nze nina ente ezikamu ezisuka mu 6. Unfortunately sinnatuuka kusalawo gamba nti gano magoba ga nte. Juzi nababuulidde nti nze ekintu kyokka kye nnaalabye ne ŋŋamba nti kati kino kituuse mu magoba gy'emiti. Ettaka lye nagula emyaka 15 emabega nga ndisimbyeko emiti egya poozu z'amasannyalaze emirundi 3 nga nzitunda. Kati nsimbyemu omulundi ogwokuna. Embala eyange ŋŋamba nti ssente ze nagulamu emiti ezo ziweddeyo. Finally kukubategeeza ekintu kino okubala kuno nti gano magoba kuno zino zikyali ssente za bizinesi. Ninako embayigirizaayo akeekusifu. Bw'obanga oyagala okuyingiza amagoba ago mangu mu bizinesi butalinda myaka 15, oddiranga ekintu kyo main bizinesi yo bw'ogikoze giteekeko obuwaayiro obulala obuyingiza ssente. Eno bizinesi esigale nga nnamba yaayo naye ng'obuwaayiro buno obulala obukola ssente ge magoba ago. Bizinesi eriwo erituuka okusajjakula ng'obadde olina kulonderera, obadde olina obulala bw'olondereramu. Ekyo kankibalaga olwaleero nze kukulima emiti. Nze bwe mba nnima emiti kalituusi n'emiti ebirala gyonna, bwe mba ngisimba bw'ente egigenda okumala emyaka 4-5, ngisimbiramu kasooli. N'ensimbiramu ddala kasooli nga w'amaanyi. Kati nina kasooli atuuse wano insha Allah atandise okulaga sayinizi ennungi. Ekazi ezisukka mu 6 ziri mu 7. Ate nga nina n'awalala w'enkiriyali nga ekazi nga 40. Kati omuntu bw'anaaba mbalisiiba mbalaba emiti ze hawks, kalituusi temuli ssente, temuli ki? Because bw'onoosimba kalituusi yekka n'omulindirira.
Enkuyege bwene musala oba embuyaga bwene ojja kukwata ku mutwe okaaba amaziga okaabetwawa. Ne Mamadi Kakiika ye bwe yali asimba Kalitunsi yamusimbiramu kasooli. Kasooli ng'emmulina mungi ng'anyirira. Naye njagala era okubayigiriza nti kizibu nnyo omuntu okubuulira n'akugamba nti nalima kasooli oyo nenteekako abapakasi nengula ensigo nenteekamu manure nenteekako ekigimusa nenfuuyira obuwuka kasooli oyo namukozeeko amagoba bwe gati 70%. Chances are very high nti tekisoboka era si kituufu. Kati Mamadi Kakiika kasooli akubonyaabonyeza ki? Ate nze kasooli luli gubadde muti gwe nteereddemu kasooli. Ate kasooli ono ne mmuddira nti kasooli ono it is also another byproduct gye nnina okuggyamu ensimbi. Kasooli ono bwe naakuza ne mmukubamu akawunga ka kasooli abantu ke balya, abantu ke baluubirira nti kyekirimisa kasooli, omulala ngenda kumuggyako maize bran gwe ndiisa ente zange. Naye asinga obungi kasooli ono ngenda mukubamu mmere ya bisolo, mmere ya nte gye tuyita maize silage. Kasooli ono bazinaaba acres 110 oba 120, acres ezisoba mu 8 zigenda kukola maize silage. Bwe ndiisaako ente zange n'omulala gwe ngenda okutunga abalala. Because okola ssente nnyingi nnyo ng'okubye kasooli ono n'omutema n'omujja okuviira ddala wansi ku kikolo n'omukubamu emmere n'ogibikka nga n'omunwe gwako kwe guli. Ereeta nnyo ssente n'okusinga eyatunze akawunga. Bannange mugoberedde emitendera egyo. Kati bwe mba mmaze omukubamu maize silage ono atanviiramu atya amagoba. Asuubire nti bannange mugoberera. Bwe mmala okumaliriza bwe nti okumukolamu maize silage nga mukoze wano nenkola silage aliibwako ente zange kumpi myaka 2 nendooka ntandika okupiika ente zange emmere. Nze sirina ebyo bisupplements by'abazunguzungu nenzipiika emmere. Nendooka ente zange ziwaga ne zisavuwala nendooka ntunda agalume. Ente zange ne zibeera nga z'amaanyi ne zirooka ziwaka ne zinzaalira buli nte buli mwaka enzaalira. Namaana amata n'entunda kuba amata gange bagaagala nnyo. Kubanga amata gange ente zirya bintu biri natural malungi nnyo naddala mu kukola yogurt galina akawoowo. Finally ente bwe zimaliriza okulya nga zipiisa emmere embuto zaabwe ne ziririizinga ate olwo ne ziririizinga black gold ke bayita obusa oba manure. Olwo abantu ne batandika okusimbanga layini, muzeeyo olinayo manure, muzeeyo olinayo manure. Bannange point eyo ey'okukola ssente n'oyawulamu ssente nti zino za bizinesi zino zange mugitegedde. Kati mmwe mutegedde okutegeera nti ddala omuti oba mukulima Kakiika alina ssente eza bizinesi y'okulima nti oba ezo za muti. Kakiika alina ssente za bizinesi nti ezo nte. Naye Kakiika alina bw'alonderera ku kisagazi napia, alina bw'alonderera ku maize silage, alina bw'alonderera ku miti egyo gy'asimba. Kyekyo bannange kyemba nnyonnyola ye economics oyo omukusike. Mwenna temuli mu bulimi nti mujja kukola ekyo. Buli muntu bizinesi gy'alimu agiyiyenga bw'atyo. Oba oleeta ngoye teekeramuko bu iPhone 14 obupya obwakajja. Obwonga bwe bugenda okuyisaawo. Bw'oba oleeta mipiira gya mmotoka, oba oleeta spare, oba ojjako okukyala bukyazi wammwe obadde ku kyeyo. Dirako okwo ku ssente zo zoozi, gulayo okwo ku busimu, gulayo okwo ku ngoye, ziteeke mu suitcase ebeere hand luggage yo. Bw'onootuuka wano e Uganda bwe kiba kisobose n'obutunda, ezo ze ssente z'olina okuwaako bassenga abo ne bajjajjaabo. Kyekyo